bannange kyetufuukidde okubeera nti tuli banjawulo nnyo ku bannaffe ababadde bajjawo nga batulimbalimba nti balwanyisa abasajja bano. Ffe ebintu byaffe tubikola mu rabadaba style. Kyova olaba nga ffe tufuuse ab'enjawulo ennyo. So mbadde mbasaba mwenna abatuuse mu vidiyo eno, abatuuse mwenna abasharinga, abakoona ku zi emoji, mwenna mbadde mbasaba mukwate ekkalaamu n'olupapula. Vidiyo eno mbadde mbasaba egendere ddala. Vidiyo zino mbadde mbasaba nammwe mwenna baganda baffe abali mu ESO, Internal Security Organization. Vidiyo zino muzirabe bulungi, muzitranslating, mubeereko bulungi nnyo. Baganda baffe mwenna abali mu CMI, njagala mubeereko mu vidiyo zino. Baganda bange mwenna abali mu poliisi, njagala mubeereko ku vidiyo eno. Mu vidiyo zaffe zino muzitranslating bulungi. Newankubadde nga Facebook mwagijjako e Uganda, naye nkimanyi nammwe mubbirira Facebook ne mugiraba. That's why nti mujja mutwetaaga. Naye twabagambye nti ne bwe munaapama akagatto temujja kutufuna. Mujja kufuna oyo Katonda gw'abagambye nti mujja kumufuna. Kubanga okukwata kwe mwakwatamu muganda waffe Fred Lumbuye kwabadde kuyina kye kutulaga, kwabadde kuyina position gye tulina okubeeramu. Obuli naku tubadde tuwetwalanga ab'okuzannya nga tujja wano ne tudda wano ne twefuula, kumbe tuli bantu baddala kubanga ebintu bye tuliko tuli baddala. So gwe munnange gwalaba vidiyo yange eno gwagisharinga, gwawagira Kyagulanyi Ssentamu Robert, President wa Uganda omulonde, mmanya nti ekintu ky'oliko kya ddala. Ekintu ky'oliko kyaki kya ddala. Kino ekintu kye tuliko kya ddala bannange. Kubanga ekintu kya Fred Lumbuye kitulaze position gye tuliko. So mbasaba musharinge vidiyo eno, mbasaba mutambuze vidiyo eno. Mbagambye baganda bange aba Internal Security Organization mwabajja mu bu conference, kati nkimanyi mwagala kujja America, naye mu marking sure. Saagala kino nkikolanga okubalabula. Waliyo conferences zigenda okubeera mu America, mu making sure bwe mba mutambula. Mwasobodde okuyingira ettake ne mu making sure. Njagala baganda bange obumu CMI mubeereko ku vidiyo eno. Mugisharinge. Kojjo omugezi ndi musajja nedira kasimba akabbirongo. Ndi musajja munna Uganda. Ndi musajja musiramu. Sekweka. Mu continuing okutiisa baganda baffe. Mu continuing okutiisa family zaffe. Naye ffe ekintu kye tuliko tetugenda kukivaako. Kubanga ekintu kye tuliko kya ddala. We can never ever allow Uganda okubeera nga esinkinga. Basajja mmwe bwe mwamala okwonoona Congo, mwonoonye Burundi. Abantu b'e Rwanda mwalina buli kimu kyonna, naye abantu b'e Rwanda balinga basireevu. Abantu b'e Rwanda boogera whisperinga, they are not happy. Mwabaali babaddeko ekigali mwali mukoze ekyo. That life can never happen in Uganda. So sharing a video. Sharing a video. Ngenda kuwa ku updates za Lumbuye. Nenga sinaba updates za Lumbuye. Mbadde mbasaba mutaginga abantu bano basembere ku live eno. Ku live eno njagala ko omwami Nsereko Muhammad. Nsereko Muhammad. Nkwagala ko ku TV eno, I mean ku live eno. Njagala otuule bulungi kubanga Nsereko Muhammad kirabeka bwe tutaakuwe mukire tojja kwebika. Nsereko Muhammad wasubwa owulira ofannyo kubanga Lumbuye tali Kampala. Nsereko Muhammad kirabika bwe tutaakuwe mukire togenda kwebika. Njagala ku live eno mutaginge Nsereko Muhammad abeereko. Ku live eno njagala mutagingeko omusajja Mayiga. Mayiga naawe njagala obeere ku live eno. Ku live eno njagala muntagingireko bonna abo be mumanyi nti baagala mu 7, nti bakolera mu 7. Njagala namwe mwenna mubeereko. Ku live eno mbamanya abanupu kwemuli, nina amawulire amalungi. Kati tutandise. Kubanga nze sirina kigula luggi, naye njagala okubakakasa nti ekigula luggi tekikyabulayo wiiki. Inshallah Allah bw'atuteera mu baraka ebintu nga bwe bitambula, ekigula luggi tekikyabulayo wiiki, kijja kuba kikomyewo ku simu zammwe. So mbasaba muntagingire Nsereko Muhammad. Nsereko Muhammad oli musajja musiramu.
naye Nsereko Muhammad oyagala ebintu bibiri. Kino njagala kwogera naawe ng'omusajja omusiraamu. Nsereko tusobola okusisinkana nze naawe. Tusobola okusisinkana nze naawe. Tuyinza okusisinkana mu mizikiti gye mumekinze sure nti Nsereko o supporting regime emazeewo amasinzizo. Nejjukira tusobola okusisinkana e Makka. Gwe Nsereko teweewala. Tusobola okusisinkana. Naye Nsereko nkulaba otamba. Bangambye nti wabaddeko ku Radio Sapienza. Ng'okyali busy. Kubanga Nsereko ffe twava mu bya haramu. Ebintu bye tukola bya halali. Kyova olabanga Allah atutambulirako. Lumbuye ebintu by'abadde akola bya halali. Abadde akola bintu bya bulambulukufu. Kyova olabanga Lumbuye mwamulemereddwa okumuleeta e Kampala. Kati Nsereko kankuwe muntagi Nsereko bw'oba ku video eno kwoli. Era n'amanyi Nsereko mu mugambe. Nti Nsereko mu bintu ebibiri by'osinga okwagala. Ebintu ebibiri by'osinga okwagala. Oyagala nnyo ssente. Nsereko oyagala nnyo ssente. Ate njagala okukakasa nti ffe abannuupu naddala abo mu diaspora ffe bakabaka ba ssente. Va ku Museveni oyo zaakuwa. Nsereko okoledde muhoozi emirimu mingi nnyo. Nakusisinkanako e Zambia. Naye Nsereko njagala okuwa amawulire amakyamu. Nti mu bintu ebyo by'osinga okwagala ate naffe mwe tugenda okuyitira kubanga kati twagala kuwa warning. Nsereko leave Ugandans alone. Va ku bantu aba volunteerinze okuvaayo ne bazibula bannayuganda amaaso. Fe okuvaayo ne tuvolunteeringa ne tuzibula bannayuganda amaaso tetukulina musango gwe tukola. Mwe Nsereko mwasalawo ne mwonoona buli institution ya Uganda. Institution ya Uganda kati tewakyali radio, tewakyali TV, tewakyali bakulu ba ddiini, tewakyali bakulu ba bika, byonna mu byonoonye. Olamukeera ku makya ne mu destroyinga amasinzizo. Bannange njagala obbagamba ne India tebasobola ku destroyinga sinzizo. Oba mukitegeera? So njagala okugamba Nsereko. Ekyokubiri Nsereko njagala okuwa amawulire amakyamu. Nsereko tulina nuduzizo. Kubanga Nsereko oyagala nnyo bamaama. Oyagala nnyo abakyala. Nsereko njagala kugamba nti singa teweddeko Nsereko ku page yange kuno kwe kugenda okusoka ate nja kusooka ku reportinga ku Facebook. Nja kuteekayo nuduzizo nziteekeko it is over 18. Bw'oteddeko kino nkikuwooninze nga musiraamu munno. Nkikuwooninze nga musiraamu munno. Tuzaako engalabi wansi Nsereko Muhammad. Kojja omugezi gw'omalisinga. Fred Lumbuye gw'omalisinga. You will never see us in Uganda up until nga Uganda empya etuuse. Ate njagala okugamba Nsereko Muhammad. Ngenda kati ku commandinga abaana abatwitinze Nsereko. Njagala abaana mu abanda bamwenna ba Twitter soldiers mwenna mutandika okwalatinga international community. Nsereko ali involved mu illegal businesses. Era Nsereko singa ogezaako n'ofuluma Uganda you will tell me. Kubanga oganye okuteeka engalabi wansi. So Nsereko nkuwadde warning. Ddamu odde ku radio endala oyasame. Kubanga njagala okugamba Nsereko olabye. Owulira? Munsonyiwe mukatono. Munsonyiwe mukatono nnyo temuva banaye munansonyiwa. Oyina kagundi ke wali okola ki? Oyina ka video ke wali oyagala okuzannya ku NBS. Naye abantu ba NBS bali bagezi nnyo ne bakugaana okuzannya ka video yako. Kubanga mu ka video yako omuganda waffe Fred yayogera ayina ebigambo bye yayogera. Naye Nsereko omusajja ono owulira omusajja ono
Okalaba kano ka video kakusibya. Olaba? This is the national resistance movement that tugenda kukiriza abana baffe kubeera puppets of gay people. Bobi Wine oli sponsored by gay people. Njagala police kube ogenda ova mukaguli nga totambula kizaake obo bonna buno busanyonyi tujja bakoona fana wotutwala Museveni takola kalantiina fana wotutwala tuli bawagizi ba Museveni oba korona atutte These are some of the Ugandan citizens who, in November last year, were shot on the streets of Kampala. Not by terrorists. Ono mwami ali mu ka video kano. Ngagwe bwagenze no translating akange ne muganda wange Fred no ka translating nafa akakobe twaka translatinze. This is your this is what omwami ono yali commanding. Ochiraba kakinsereko tandiko nkugambye atakulekera tomulekera ennyanja ekutomira. Okitegeera kano ICC kalina kano American Embassy kalina kano kola bakano UK Embassy kalina Dutch Embassy kalina German Embassy kalina. Okitegeera okalaba of their own government. Oyo kamuveko so nsereko tambula mpola abantu botambula ko fe bintu bye tuliko we mean business. Tetwagala ya leero twagala generation yaffe. Nsereko gobolaba munansonyiwa mwanyinaze Mariam unansonyiwa naye kankwogereko nsereko gobolaba ngo obulamu mwanyinaze Mariam bwalimu nga bukusanyusa. Bwobo yagala banyoko munansonyi obanyinaze mwenna abali e Germany baganda bansereko nkimanyi muli innocent naye muganda wa mwa supporting regime eno ate na getting involved mu terrorist activities. Era babadde abamu ababadde balinze muganda wa Fred nsereko tuza wanse ngalabiyo nkuwoninze nkugambye oyagala nnyo bamama. Njagala okuwa bad news nti je wali otambulidde kubanga fe waffe si Museveni sente ziyeze zikola naffe wano sente zezikola ate fe zaffe wano tugamba bugambi nti musonde nga bayiwa wama kitegeera. So nsereko akagundi ako wakalabye naffe we are tugenda ffe kukozesa mateeka kakati oyo mumazi kati video etandise. Video ngenda kusooka kutandika na security alert. Video eno bakigatto baffe njagala okubagamba nti bakigatto baffe waliwo kigatto wa Fred omu gwe mwasse nkiddamu muina kigatto wa Fred omu gwe mwasse. So bannayuganda bannange bangambye ntandike ne security alert especially bannayuganda abatambulira ettake bannayuganda abawangalira ettake. Njagala bannayuganda abawangalira ettake muwulirize security alert eno. Bannayuganda bwe batandika okulaba omwami gwe bayita Lumbuye ye by the way waliwo omwami gwe bayita Wisdom oyo twakolanga naye emirimu wano ng'abeera Sweden. Wisdom oyo bamusindikira Brian White oyo n'agenda n'amiitinga Wisdom ne bamuwa offer ne bamugamba nti look here wane Sweden wooli basobola okukola ekintu naye kyoba okola kwata set kubanga Wisdom yali amanyi mukamu 7 like nothing. Yali amanyi genocide from A to Z. Wisdom bamukwasa ekyoja mimiro yali Sweden ndowooza ab'ekyoto bamumanyi bulungi bafaziru ba Patricia abantu bonna betwali tutandise nabo ne gundi amumanyi ne Fred amumanyi Wisdom n'asirika. So Bashir Mbazira ndikuba mu abaana bettake aina video gye yakola n'agamba nti
Museveni n'abantu be bajjaawo ettake ne bakwatawo abaana ne babatwala ekyankwanzi ne babatraininga. Kati abaana bwe babatraininga babakomyawo back. Era gwandaba wano bw'oba omanyi omwana gwe baatwala nga bamulabako mu byambalo ebyo ebya green ng'ali awo mu fabric akola. Please. Njagala bannayuganda okubaloopera nti insha Allah bwe tumaliriza ekintu kya Fred Lumbuye tugenda kukibalukira kyatandika kitya era kyaggwedde kitya. Buli muntu yenna eyabaddemu mu kintu kya Fred Lumbuye kino okubanga kibaawo yenna mugenda ate njagala okubagamba nti there is an international legal team eri appointed okubeera nga buli omu yenna eyagenda nga ayenyigira mu kintu kya Fred Lumbuye okubeera nga akwatibwa. So bannayuganda bannanga bali ettake nkomyewo wano okubawa security alert eno nagiba waako luli mwegendereze. Ate naddala muganda wange muwadanku nyingi sijja kunenya. Olina abantu beweekubiza nabo ebifaananyi. Waliwo abantu abamu ababadde batali supposed kukola ki. Ngezezaako kunonya ku simu sikufunye. Muganda wange muwadanku nyingi bw'oba olaba video eno. Oba bwe waba waliwo omuntu alaba muwadanku nyingi mu mugambe akendeezeeko kuba ebifaananyi. Akendeereze kubanga ffe ekintu kyaffe nga bwe tukisazeewo bwe kitube kigenda okuggwa. So bannayuganda bannanga abakolera ettake naddala ng'okimanyi oli wa Nuup ng'oli vocal speed control ebintu byoyogera ebintu byokola ebintu byolya nkimanyi muyina we musisinkana ne mulya muyina woteri zammwe mulya muyina akatale kammwe gye mubeeramu eyo mwegendereze. Nakibawoningako nammwe banyanyinaza abali mbiyumba ne mbagamba nti babasindikira ba spy nga bakadaama. Tulina ba spy nga basekadaama. Tulina na ba spy nga golowooza nti ali naawe kumbe ye buli lwagira nga akolagana ne eso. Okimanyi kitegeera. So twebaza nnyo Nuup omulimu gwe mukoze ku muganda waffe Fred Lumbuye.